there is hijacking a topic na kuwa version ye what yazem ya part 2 yalongeddeko so mpe Rakachai Nasoka laba mwana tabula kachai Nange sali mubi nga pomerwa kachai Eyali epinika yafuka karai Gatuomerwa kachai Nefadha jodi mwamugeusa Amuzindise mweleka lisiri basonyiwa Amanyige njaye tugazanyisa Nalabe nazala n'omukobali mukwenyiga Bw'otunya oluyimba luno abantu bagamba walozezza mu lw'omwana omuto kyayiwa enjayi wakwa wakyusizaamu ebigambo bitini nati kakati ye alwozaawa yaluyiiya ate yayiiya waliwo ekintu ekipya kiyayiiya kigambo njayo ekipya kikye unfortunately waliwo coincidence eri awo ne kasita zonna nnyimba muwulireeko ze mwagala muwulireeko le mwagala lwemutaagala mululeke naleese kusomesa mumanye mwe nti we generation yammwe eyeyongera okwonoona luno luli ku bantu bakulu ti abantu bakulu mbawe ekitiibwa muleme kubayiira njaye mukyayi oli baali bavubuka bato be baali batabuse n'enjaye lwali lumbe luno si lumbe eno graduation waliwo difference naye nze bana omanyi abantu bonna omanyi yabuzeeko kagambo kamu lwakubanze ankato nze ndi happy na ankato omanyi abantu bambuka ne ba demoting bwa demotion abantu balwawo okukkiriza demotion ankato yaddayo mu bulamu bwe and ankato is happy tuve mu byokulowooza abantu nti ali happy just kimulabika n'omulabika mu maaso azeyo maintains omubiri gwaguzizzawo so he is happy mumuleke abagamba nti ankato wali member ka Palamenti yavaayo kati mwagala akole ki mwagala akakebulamu baberene ka officer ankato is the best example of life katonda bw'abaako wakutadde nyumirwayo bw'akujjayo kkiriza nti okoze eki kiwedde kakati ddamu otambuza obulamu bwonga bw'olina obutambuza so nze ankato simwinaako buzibu olimba agayo alekera otera abantu bakulu enjaye mukyala kale n'obudde buwedde andipadde ku musumba katono kale tumbawo enkya ntya kale